I want to welcome you all. Njagala okuddamu okubaaniriza omwaka mupya 2020. A happy new year. A happy new year. Welcome to this new year. Njagala okubagaliza buli kimu kwegamba kimu kibatambulye bulungi kibenga malidadi sana. This is 2020. Lero nnaku z'omwezi ziri bbiri. Omwezi ogwa January 2020. My name is Sandra Lian. Njagala okuddamu okubaaniriza ku YouTube page yange nateera guno omwaka gugenda kubeera mukannyo, guno omwaka gugenda kuba full of blessings and everything. So mujjukire ngenda kubanga ntandikirawo ebibozi byaffe nga bwe tubadde tukikola nga 2019 and so on and so on and so forth. So njagala okusooka okubaaniriza mwenna abatenda subscribing, make sure you subscribe. Njagala okubuuza ku mukyala Ruth Keron gwasooka okulaba ndowooza gwasooka commenting omwaka 2020 gukutambulira bulungi. And Monday Darius, you said you love me. I love you too, sweetheart. Mwebale kuwachinga and make sure you invite your friends okubeera nga subscribing and make sure you share this video subscribing kyensingira ddala okwagala mu subscribing mu liking mu commenting mu sharing everything. Ngenda kubanga ntandikirawo ebibozi lero biri mujjukire. So ngenda kubanga ntandikirawo ate ebyabadde mu 2019 ndoze bitonotono. Yes, ngomwaka gugwakaawo 31st. What happened? Abatasobodde biraba ababirabe nga temwabinnyonnyose bekimu tugenda kubanga tukyogeyako olunaku lwaleero. Era ngenda kutandika ne Bebe Cool List. Bebe Cool List mujjukire buli mwaka nga gutandika omwami ono Big Size Bebe Cool afulumya list y'abayimbi abakimakinze mu the previous year. Kakati mujjukire last year weyatandikira omulimu guno ogw'okuba nti afulumya list y'abayimbi ababa bakimakinze ennyimba eziba zikutteyo hits zaabwe, era nga list eno yalabika nti no ereetawo obutabanguko mu ba musicians abamu ne bayomba abamu ne batabuka abataali ku listi. Buli omu kwegamba n'ayomba yakiraba bubi nnyo okusinziira omwami ono list gye yata. Era tubadde tukyali awo, twali tulowooza nti kyakoma last year. And then this year 2020 alabise nti atadde list ey'aba musicians abakimakinze in 2019. Era nga sookedde ddala ku list atandise ne John Black. Nga John Black obuyimba obubaddeko 2019 bubadde obubaddi noza mukamanyi bulungi do that ako kakubiri nabeera n'ebyalagirwa nabeera ne makanika. Ezo nyimba kwegamba ze zikutteyo eza John Black era nga yakulembedde ku list wabula agenze maso namumentioningako oba namukomentingako n'agamba nti wadde obuyimba obukutteyo okuli obubaddi do that byalagira makanika ye ku bonna tewali kayimba konna kakolifayinze kubanga it is a song of the year. Fine bubanyumidde bubakoze bitya naye kati ye ng'omuntu creatinze list eno agamba tekuli qualifyinze kubanga kali one of the songs eziri song of the year. Era n'agamba nti he will need to work with different producers okuba nti kwegamba kijjayo bulungi. Era nga recently yayongera n'amwogerako n'amugamba nti ennyimba ze tezigenda kuwangala nnyo mu matu g'abantu nga bolaba olimba nti banakuba olwafire bongo lutaano owulira nti lukya livinga on. Yagamba nti videos ze zikyabulamu nnyo. So John Black, that is off a Big Size Bebe Cool wanne wankubadde ng'okulembedde ku list ye eya 2019 omwaka oguwedde. So olina okuba nti owakinga with different producers babeere nga bakuwa ekintu ekipya. Azzeeko ku list ya Bebe Cool abadde Shiba Karungi era ng'ennyimba ze kuliko Ennyanda, Sweet Sensation and Onkutudde. Ezo ennyimba tewaliwe batazikuba naye ne bw'obanga toyina gasituka buli muntu ayimirira. Era nagenda n'amaaso n'amugamba nti Shiba acha holdinze echa top female artists kubanga gye buvuddekera mujjukire Shiba yalabika nti ali kungulu ku top wabula guno omwaka era kikoleredde nnyo 2019 kwegamba amaintaininze ekifo kye ekya top female artist. Era yamuwadde credit alina kirala kyamwogeddeko. Number 3 ne tujja ne Spice Diana era ng'obuyimba obukutte 2019 Baby Jangondabe nokuddako omukwano gw'omusheshe gwankotte negunkotsera omutima laali. Zezo nyimba tezikutte mu Spice Diana wabula na commentingako n'amugamba nti she needs to do more singles to do it like Shiba. Yeah, nti enyimba za collaborations like collaboratinze nnyo in 2019. So alina okuba nti ayongeramu amaanyi alabike nti nno akola singles ezina single okukwatayo ekintu naye asobola okuba nti akiwanika awanike ebbango nga bw'olaba Shiba Kalungi amaintaininze ekifo kye. Agidde mu number 4 tuze ne Vinka mujjukire ye boss lady from
Swangs Avenue era nga kayimba akamu kwe kuli Sure and By the Way abimba ndoza mbumanyi bulungi era navayo namukomentingako nagamba nti arelease nze nyimba nyingi mu 2019 wabula taziwadde time nti nga bonoga nti ofulumiza Sure notaluwa time ate right away nofulumya By the Way dulia tene lubanga lubika luno wabula nagamba nti okusinzira okuba nti lebe empya yamusayininga katusabe in 2020 alabike nti no emuyambako mu bintu byagenda okuba nti atufulumiza era nga tumulinze ne tujja ne number 5 ne yetekako Baby Cool Big Size era nagamba nti obuyimba obukuto mu Babylon 2019 kubaddeko waya kuliko nkuliyo and Easy ndoza mbumanyi bulungi nagamba nti newankubadde kwegamba achavuga ekintu kino yakyali Big Size Baby Cool yakyali omunene wa music industry nagamba nti yandibadde asukulumawoko in 2019 naye ebintu by'obufuzi bino kwegabine engeri gye bimudraginzeeko wansi olw'ensonga nti bafans babasinga mujukire bafans bateka politics in music kati bojanga tuwagira kye bawagira kugamba fan base ekendera muko era kyavuddeyo nakomekerera nga agamba nti senga tebadde political line ejeno gye yayingiramu in 2019 yandibadde kwegamba atakisukulumyawo ko anayenga obaki yakya holdings music industry for the last 20 years era okusinzira ku videos zaze ata zafulumyanga audios kwegamba consistency eno agi holdings ennyo kugamba akyalemeddeko line taina jadda and he's still taking us netuze bali Baby Cool ajide ku number 6 ye Cindy King herself najja ne Boom Party wamu ne Copycat mujukire Boom Party yakamufulumya ndoza abantu abasinga musinga kunyumirwa line yeze ezisooka nimwe birungo ako akatandika ako abasinga ke musingo nyumirwa and Copycat mujukiro limba yalufulumya because of this saga between her and Shiba so zeze nyimbe zakakwatayo eranga Baby Cool avuddeyo na commentinga ko nagamba nti she deserves respect okusinzira nti no ebbanga lyabadde amaze music industry nagamba nti okusinzira kugamba wano we yali akkiriddemu wabula n'akomawo nalabika nti amaintaininga ekyo kyabadde alwanirira ekintu ekya music industry okuba nti olemeddeko si kyangu ebiseera ebisinga kubanga bangi mubalabi bazze ate bagudde so she deserves respect okuba nti no asobodde okumaintaininga ekintu kyokuba nti akyali awo the king herself netuzako Fake Fameka in number 7 ayina obuyimba okuli Tell Me and omubwati Tell me oyagala tulagewa abasinga ndoza mukamanyi bulungi then anjagala omubwati akayimba ndoza mukategera bulungi nagamba nti Fake Fameka abadde yasooka namumala mukamanyawo nga looza agenderera wabula abadde akyali awo gayi nakomawo mu style mpya newankubadde nga akubye nnyo international collabos kwegamba naye alina okwewakinga upon fine wadde ayinamu ku singles ezokuli Tell Me then omubwati akikubye naye kwegamba list abaddeko naye nga alina okuba nti ayongeramu kumanyi netuleta Grenade ku number 8 ayina obuyimba okuli Nkuloga and Mpulira bibyo ndozo obuyimba mubimanyi bulungi nagamba nti omwana ono kwegamba alwanye nnyo era mulabe nga strugglinga okuva from nothing to something okitegeera from this street life okuba nti afuuse kyafuuse naye nga he's so happy for this young boy Grenade wabula nagamba nti he has to be careful about his social life kuba mujukira ino saga yone yaliko Kenzo bla bla benje badde bigenda maso okuli mwana mulenzo no Grenade so agambye alina okumakinga sure nti yegendereza his social life ja livinga naye nga naye tabeeridde mukawo 2019 naye tatulese kyekimu omwana atutambuza netujja ne Palaso ku number 9 Palaso ayina ennyimba okuli Ekiroomunze kizabya kwekwana and then Wine and Wine ndoza mukategeera bulungi nagamba nti Palaso kwegamba ayina this unlikable character abantu kwegamba waliwo character nje batamwagalako but surprisingly kwegamba afunye omukisa manyi music I don't know music it's all about abantu kye baagala bokuba oluyimba ne lukwatayo mukama abanaawe so agambe surprisingly ono guy akikubye this year era obwo buyimba kwegamba bukutteyo kuba mukutte omubabiro ku bantu netuleta Kent and Flosso ku number 10 bayina akayimba akayitibwa Muzannyo gwenno olimu omuzannyo and then nebaita Squeeze by Fie oluyimba lwatambula nnyo paka kati lukyakuba oluyimba lukuba kwegamba n'owulira nti yes olimba kweruli wabula genze maso naga nti abavubuka bano newankubadde nga bayina kwegamba
bayina omukisa nti abantu babaagala naye babulamu this aggressiveness kwegamba okwongera mu music waabwe okuba nti bakikuba paka ku top bwato bwabakoze ki bwaba commentinzeko. So Kent and Flosso, make sure you be aggressive this 2020 tusobola okuba nga tufuna more of your music. Netuleta Daddy Andre ku namba 11 aina sichikukweka akamba mkategera bulungi naleta ne choyo ya naleta kuchocha then naleta don't stop bambi Daddy Andre naye takoze bubi this 2019 being it that aina emirimu mingi era avudde Bebe Cool na commentinga ko nagamba nti omwami ono kwegamba akoze alese impact nene nnyo ku music industry in 2019 being it that he's a songwriter, he's a producer and still a musician. Wabula nagamba nti obuzibu bwalabawo nti akyayina competition yeno eyaba producers abalala era ng'ogenda kuleta producer kati gwali naye kugamba gwa competinga naye gwasobola okugamba nti no essaawa eno ntunuulidde yasobola okunvuganya producer Ronnie. Abatamanyi producer Ronnie yo mwami akuwandikidde ennyimba ez'enjawulo kuli nkuliyo ennyimba zonna hiti era nga zipugamba zivuddeyo ku list ya Bebe Cool kuliko nkuloga olwa Grenade mulumanyi bulungi kuliyo nkuliyo The Man Himself Big Size ne kubako Enyanda by Shiba Kalungi na oluyimba lukuteyo in 2019 ne kubako Semyekozo eyo naye badde hit mu 2019. So Daddy Andre, yes, he's a good producer, songwriter and blah blah, he's a musician, but then a China competition here producer Ronnie. So he's saying tugenda kubanga tubalinda in 2020 tulabe what they have for us in the kitchen. And tuiza ebali oyo Daddy Andre ne tuleta Eddie Kenzo ku number 12 hit yo kaja akubye. According to Bebe Cool, it is only Semyekozo. Semyekozo ekaya mubulude singa badeta mukubye. So I think we shall thank Rema Namakula for all this saga okujireta okuba senga teyajireta osanga tebandi kubye Semyekozo ate yandivuddewa. So Semyekozo goba muwadde wabula ba agenze maso na commentinga ko nagamba nti living alone this sympathy thing nti abantu yakuba akaimba ka Semyekozo because like it is a sympathy song but then it has made it to the top. Yes, echo tugenda kitolebwe shito wabula tufinze crediting enajiwa Rema Namakula okuba nti yaletawo this saga nateka some sense in Eddie Kenzo okuba nti yafulumya Semyekozo. Kuba buyimba bungi mubadde mubwagala but then according to Bebe Cool yagamba Semyekozo is the hit song of 2019. Netuleta Le Vixen ku number 13 Chikibombe bananga natakamanyi era obango vude mu 2019 nga tomanyi Chikibombe kati gwe nkusasidde simanyi oleko kuba wasigaddeyo mu 2019 sekitegeera. But then agament Le Vixen right now is the biggest gospel artist kubanga teri competition mu gospel okitegeera mulimba Wilson Bugembe mulimu abantu bangi abayimba gospel but then Nevixon right now yachawanilide bendera ya gospel okitegeera ekintu ekyo so Chikibombe amukoledde that is why ali ku list ya Bebe Cool mu 2020. So number 14 netukuletea B2C era ng'oluyimba lubadde lwa gutujja gwe bayimba ne mwana muwala Rema Namakula mukyala Doctor. Yes, avuddeyo n'abakommentinga ko nagamba nti yes, this song was the best kubanga dolukoze nnyo kuba nti ne Eddie Kenzo yasobola kugamba yalwozezzaamu n'afunamu oluyimba olwa Semyekozo olusobodde okumukolera in 2019 era nga bakoze nnyo kwegamba ku collabos 2019 bafiiridde nnyo ku collabos tebakoze nnyo singles basobodde okukola kugamba tezivuddeyo bulungi so agenze maaso n'agamba nti they should concentrate more on singles in 2020 okuba nti basobola okwejjayo kubanga 2019 bafiiridde nnyo mu collabos ne tuleta Rachel Ray on number 15. Rachel Ray I know wimbo kuli Guma Bakunyige kuliko Chigwa Fit Winnie Nwaji ne kuliko ne kubako ne Bwogana. Bebe Cool avuddeyo na commentinga ku muwala ono Rachel Ray mujukire right about now is a female artist gwe tulina kati mu game ye yadirira bano bakeko Banaziz kati sawe no ya kikuba era nga buli omu kwegamba gwatunulidde nga female rapper ng'ogyeko buno bwana obuto bwakayingirawo buno bwani bu Felista. But then right now ya waniridde era avuddeyo n'agamba nti right now is one of my best new female rapper
era nga choice yange. Nagenda maaso n'agamba nti by the way like she's my wife's best rapper, best female rapper. Era ne Zuena wetwogerera kuba nti yamwagala nnyo, ayagala nnyo Rachel Ray. Era ne tuva ku Rachel Ray ne tuleta Karole Kasita. Karole Kasita, yeah, she has been so good in 2019. Kwegamba abadde akikuba nnyo, she's so aggressive music way. Kwegamba amufulumiza era amutukase, kwegamba amutukase. Okitegeera ekintu ekyo. Nagamba nti I love this woman kubanga ekintu kyakoze mu 2019 bambi yeefubyeko nnyo. Abantu abasinga bamutegedde, music wabadde mulungi era nga kunyimba kubadde kunyimba za Karole Kasita kuliko kubayaka, kuliko binyuma, kuliko moto. Enyimbe zono za muzitegeera bulungi zo zimukoledde in 2019. Nenkuletya Fefe Bossy on number 17. I know luyimba oluliko Love You. Ndoza mulutegeera bulungi. Wabula Bebe Cool avuddeyo n'ateekako just warning. Oba kukategeeza kyako ko sikategedde. Oba luli ku lusiibo, oba luze just for just ekyo sikitegedde. Netuleta Rickyman on number 18. Rickyman abatamumanyi yakwimbidde oluyimba luno katulemu kyanyumirwa. Okuli tunyumirwe. You don't know me, I don't know you. You love me, I love you too. You hate me, I hate you too. Tebanzaala naawe naye tunyumirwe. That is the song of Rickyman. Era video nagamba nti ono Rickyman buli mwaka yaletayo hit song emu. Kwegamba nagibalekera musigale nga mwogerako. Then the other year ate n'abaleetera endala. And still because of his character bambi he's likable, abantu bamwagadde. Wabula katulabe what he has for us this time round in 2020. Anatukuba hit bidi obeera agenda tulekere mpaka 2021. Nenkuletera Big Trill on number 19. Oluyimba do mulumanyi bulungi baluyita Party After Party. Yeah, bamanyi chorus yo kabo tuka ku bigambo eri bidi eri ebya verse. Bulunga asirikawo. I know buyimba bubiri obukute in 2019 abadde ne Party After Party, then Guide Them. Aba chita Guide Them whatever. So avuddeyo nagamba nti oluyimba luno lwalulungi, yes lwatutunda internationally, abantu bangi balumanya okutuka okuba nti nno ne Cardi B naye yaluyimbako Offset bonna baluzinirako, but then oluyimba kwegamba title yalwo lwa overshadowinga nnyo omuyimbi and then the song itself kwegamba oluyimba title teyajjayo bulungi luyimba luno wadde ng'oluyimba lwatunda nnyo. Manye ebiseera ebisinga bakugamba nti oluse oluyimba lulinnya n'ennyonyi ne lukusooka ebweru abantu ne balutegeera. Nenzija ne Tonics on number 20 abadde n'oluyimba oluyitibwa Sunday. Bakutonako Sunday bakimala ndoza kayimba mukategeera bulungi kona kakati kakyakuba era bakuba mu bbala buli omu n'abuuka. But then avuddeyo n'agamba nti nze ngenda kuteeka respect oluno oluyimba kwegamba lwagenda eri Silk Stewart plus Roger newankubadde nga Tonics yalukola ki yaluyimba era n'agamba nti nze kwegamba nja kukitwalira eri Silk Stewart and Roger era nagenda maaso ne yeebaza abantu aba babiri ba DJs. Nenkuletera Benny Gata on 21 aina No Letting Go by him and fit Lydia Jasmine. So navana gamba nti this is one of the most talented artists but then he's most underrated. Kwegamba tebamuwadde nnyo budde, tebamuwadde nnyo oba kugambe Benny Gata ine engeri gyatwalamu ye ebintu bye. It's like he's just doing music for fun. He's like just doing music for himself. That is Benny Gata for you. So abantu tebamuwadde nnyo time kumubeerako nnyo but he's so good. He's so good. Nenkuletera VIP Jemo on 22. Aina kayimba ke bayita Sima. Yagambye bugambi it's okay. That is Bebe Cool. Ekyo kyamkomentizeeko ayongeddeko bongezi it's okay, nothing much. Ne tujja ne number 23. That is Fresh Kid. Bambi akakayimba ko kamukoledde nnyo bambi katambula. Abantu ne bamukwatibwa ennaku bambi lwaki tebakaleka kana ne kayimba. Bebe Cool avuddeyo n'akomentingako n'agamba he's so amazing. Atenga mwana muto aina talent ye bambi kyekituufu bambi agina aina talent ennungi wabula senga bamugaidinga bulungi n'atambula bulungi buli kimu kijja kubeera well for him era n'asuubiza n'agamba nti I will support him where I need be because he's a good boy and he has talent though he's still young naye nga mwana mulungi. Nendeta Fresh Daddy on number 24 ye taata wa Fresh Kid oya wandiseko buwandisi talina nakayimba kamuwadde wabula wandiseko buwandisi oyo abadde joke of the year kwegamba he has been everywhere ayagala kola mawulire and
everything. Nenkuletea Suspect Laser. Oluyimba lwa Zenaro baluyita Wulire Bala noza mukategedde bulungi. Oneta alina kyamwogeddeko kwegamba mulesewo abaana kwegamba vuddeyo lwe oluyimba noza mulutegeera bulungi nakati nebalukuba abasinga mwali muluwuliddeko. Nenkuletea Winnie Nwaji on number 26 alina obuyimba okuliyitayo ne Chosen ne kubako Maso Fit Vinka era nga avuddeyo namukomentingako Bebe Cool n'agamba nti Winnie Nwaji aconcentratinze nnyo okuba collabos gattako n'emitawaana gy'azaakola. Omanyi Winnie Nwaji abadde nnyo mu buvuyo in 2019 so Bebe Cool avuddeyo n'agamba nti aconcentratinze nnyo in making collabos than singles n'agattako n'emitawaana gy'abadde agenze okola ki creating but then she's a good artist so amwadde credit she's a good artist but then in 2020 make sure okendezaako ku mitawaana gye we creating ira okuba nti toli nnyo mawulire ebintu bya kisiru. Nendeta King Saha on 27 on number 27 oluyimba luli Hello noza mukategeera bulungi wabula naye amutaddeko warning akoko nabagambye saakategedde aka warning. Ne tujja ne A-Pass on number 28 yoya asembyeyo era gaddewo Bebe Cool list eya 2019 gye bafulumiza olunaku lwabadde lwaggulo era nga avuddeyo n'agamba nti A-Pass kubanga alina oluyimba lumu guli wano omukwano gwo guli wano newankubadde nga akubye ennyimba naye zibadde kwegamba ziri awo nyingi but then amwadde oluyimba lumu n'agamba nti A-Pass olina okuba serious n'agamba nti A-Pass be serious kati gwerinda. A-Pass mujjukire last year y'omu ku baavaayo abeekubira omulanga olwokuba teyajjira ku listi. Kakati twebuuza what is going to happen katulinde ebyabayimbi abatabaddeeko what they're going to say how they're going to react on this list. Abasinga bagamba he is not supposed to put me on his list esimanya tebinkwatako bla 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 bla. A-Pass naye n'ayomba kakati katulinde abayimbi abatabaddeeko kuba ne muwala we tamutaddeeko Rema Namakula so kakati atenga naye akubyemu obuyimba so she's not on the list. Tetulina Chameleon tetulina Bobby Wine bangi abatabaddeko ku list. So now we're gladly waiting for these musicians to react on this Bebe Cool list again tulabe eyekubira enduulu nti nina kana akayimba tebantaddeko era nga Bebe Cool agenze maaso n'afundikira nga gamba I thank the above artists for working hard. I know you deserve more than just recognition and I'm working hard to ensure you get what you deserve for giving Ugandans joy and happiness throughout the year. I also thank the media, audio and visual producers, songwriters, DJs, promoters and artist managers and more importantly the fans. Namwe munange ba fans babeebaziza tebabeerabidde kubanga nammwe mukoze kya muwendo nnyo kwegamba okutambuza ennyimba z'aba musicians abe Uganda Dumba waffe. The above order notwithstanding, I remain the biggest artist in Uganda. Echocho yakibajjukiza newankubadde nga bakoledde listi ataddeko ani yasinza ani akoze hit ye he will still stand as the biggest artist in Uganda. Nabagamba happy new year and I thank you Mr. President. So atabaddeeko eyo listi bwetu bwegenze ngenda kubanga sisukawo ate olunaku lwaliro njagala okubaagaliza kwegamba omwaka 2020 omulungi and I urge you to please subscribe on my YouTube channel. My name is Sandra Lian.